kakati Ashbaga amatula wali bakuwa juice sweet wange wonna oyagala bakuwa kyoyagala so kati kabaka kwaiti atule wano wakati yes kati omuganda wange oyo aliviri olaba kati asomesa na space yava mu bintu abantu balowooza mbu no blogging mbu agende kati alina ku space naye abantu bagamba kato waze mu kwogerera firimu bana agenda okutegeera okumanya bya space ng'obudde bukoze bali mu pretty Nicole buuza mma abantu abatulaba naye tuli ku mukutu ki jonna nebalizaako Saala nti abantu nga bali mu lodge 14 ku nfo Saala ki Enzo n'agimpadde byaddala banange Siraga Shumba yagisabye ku Valentine buuso busatu bawe abadde ku mupiira netayinza gigula kati eno bagituwadde lwakwogera ate agituwadde nga mwogezi si nti wewe nsi ndala bloga munnaffe yes we Uganda wa ogede Saala nenga basala makanansa nga siza kusuubira Saala makanansa nga tonnajjayo benzi ndala zino zikole abuno Saala abugabanya abugabya ddala nange ono akampadde ne mwebaliza ddala sweet nange mumpeyo bana esimu yange eswaza bagenda kuwa kasita bo badde babuzeeko era mbaddewo nga nkukiikirira kankwebalizeeko mukyalo yes oyo omuwala webale nakulungi wamu mulungi ddala nakuba mweru yes bana omukazi omweru tasingika otandise akunyiiza babbulaaka bange kati Lydia Jasmine akoze ekitegeera era mweyeruseemu kabakazi mweyeruseemu babula mu nzikiza tebabula ngamba abeddugavu oligaga abakubulako mu nzikiza omuddugavu ng'ayimiridde mu mulyango makyano oggulawo oyinza okulowooza bukyazibye n'oddayo neweba bagenda tutwala mu kooti Ashbaga Katoge emanya aka big fish from the future yonna gye musinzidde tulaba worldwide banaye mbabuuzaako nnyo waalaikum salaamu webale nnyo kato saagala kuvaako oli mutabuliki ndi musalafu bwe busiraamu nange gyendi era lwose n'otekawo gaapu eno n'ebibuzo bikendedde Smith adde exposition kati bano Smith balawa ku simu eno ye kimugenda mu mutwe kiri kimu olabaawo omukadde simu naye nze alina amaanyi mu kiwato naye sibasanga ku tulege osanze tuli ku nsonga za kutiisibatiisibwa ani ayagala okumulesa omusu yes jjajja abantu bagambye bamutiisatiisiza abantu abamu no balowooza mbu basitanti yadde bituufu kati omumanyidde ebbanga mmanyi ebyokulikodinga essimu nagende buli nga sinyiganga ku kompyuta kati ebyo mukola ebyammwe mu byegete mbiyigadde sibimanyi sisobola kwegeta senga neegeta dda era ennamba eyo nga bw'olina omusajja wa software ono wuuyo yayogera netumanye ennamba yavuddewa nakikozedde ennamba twamaze dde gitegeera kubanza ne bwonkubira nga otaddeko simanya nga private njiriviringa omukulu ahandolinga era omukulu afande ddamulira saawa zino bamutuuseeko nga sina munyankole ogamba muntu wadde nti naye ngaomanyi kye babala gwe tewategedde bw'otunula mu trendezi weevu neggulo nabadde kundi live ya Patricia nga kuliko Sauda Madada nga banakuwavu nnyo nti bame ba parliament babamalamu amaki kati bw'olaba nga weevu yeekoze eti kati mu kwekola eti ekya airport bakizuukukiddemu kibazewa engulu kyobanga tebaagala kivaako nga bagamba tukyali ku byaki kakati ne bagamba mu engeri Isma naye we yalwanidde ku sayidi yaffe kati mukole audio nti ng'ayogera ng'ageta olunyankole icu lyakeere ng'asaanuuse agende ku banyankole bali bamukwate bamuzewa kumbe nange ndi muki bw'owuliriza nze abanyankole tubabaamu bantu abakakkamu bafande tulina afande David Mozi omulinnya naggamba Sole naye nga yakulira amagye naye n'omuyitako emirundi ayinza obbeerawo David Mozi n'omuyitako emirundi egi tulina jeno ddamulira tubeera naye omuyaayo wa gedo namugamba anza jeno mpa sente naye nga ye mukakkamu kwata genda mbasumba ddi oyo CDF yayimirira emyaka 8 mabega wa president n'okugamba oyinza olowooza tayogera oba kaama kati balina discipline kati bano
ne balowooza blackmail kumbe nange mutegedde simu ki. Why would they blackmail someone like you? Anti kugamba otegedde kyegambye nti weevu yagwa e Kampala abantu ne badda mu nnomo era nabo bali manyivu eriba MP kakati airport bagikozesezza nga village naye nakede ku macha ne mbagamba wadde tunenya abakozi ba airport section twagikoze buki bulungi naye njagala mbagambe nammwe mwennyini ba traveler mujja ne mind eri corrupt waliwo omwana ali ku airport ng'ali willing okukola omulimu gwe omusuubuzi ng'amuli ati 10 kikino esente si mbuzi tibalinda katagisale oba yikyuli agisookako yakola ki kati nammwe mukkiriza nti oluusi nammwe ne bano ba first timer mubalaba mu bibuyibuyi ebyo bakwata emitwalo 2 10 ng'oli maama wamugamba awadde byonna tubiina bayinza okwekwasa akantu konna we bakusabira ne zino kati ani ali corrupt awo maama n'omuntu kyokka ebipapulo obiyiina bituufu naye akusigamu emitwalo ameka 2 kitegeeza ffenna tulina tubule kyokka olaba omuzungu ona abba abantu tamubba kubanga oli ajja ne byali aga what oŋŋamba ki ne kati nga woolaba kanale mugume wagula suuti ya mitwalo 5 ne bagimuguza obukadde 4 tugiyita consumer ignorance kati ne ku airport waliwo traveling ki ignorance omwana n'akupima naga akamukangemu nga buli muntu ali akalimu ki n'akukanga 10 n'okireeta n'akanga oli 2 n'agakola ki abaana tebannagenda ku ssomero kakati tulina okumanya as we cry for them to set up well naffe tubeere ne traveling ki mind naawe wennyini tojja ng'oli corrupt nga tetunnakaaba kuba bangi kummwe muguliridde ne muyitawo. By the way, nalabye omuwala ku TikTok. I don't know the name, but nja kulinoonya erinnya. She's a very famous TikToker. Sebo omuwala ali awo akutte kamera ng'annyonnyola abantu. Enguzi eno nno ku airport fenga abasuubuzi etukoledde. Ngasuubula ki? Namulabye nange. Kambabulireko gundi ku corruption eyo nti kizibu nnyo okubeera ne system yonna ne bantu bonna nga temuli mu corruption. Singa omalawo corruption mu nsi eggwanga liggwa. Anti kati kankubulire abakubawo ne bayitawo Ashibaga Kato omulala ne bagikusaba n'onyiiga. Anti kati asodolekana n'alekana ne batagimukya. Ashibaga Kato, don't justify wrong to make it right. No, nkubulira what's the fact? Anti kati gwe kiba kikukolera gwe ng'omuntu. Kati tetukwata simu kumanya kyetugamba olusala kyagamba kituufu ekyo kyonna olaba mu nsi za Africa ne corruption atuyamba senga tubeera n'abali corrupt abalina omutima gwaki gw'eggwanga kubanga nsi nyingi ezikuze ku corruption kati bamafia ba Ethiopia anti tugamba nti kati ffe bakatero betuyina tebalina interest yaki akwata n'afuna $1,000,000 ate n'agenda ku Seychelles Island n'agula ki naye nga yandigatadde wa oli omwana ate yabadde akola disservice ku basuubuzi kati abawala ba TikTok bawuliriza ebiboozibozi ab'eyinzobera mu arcade omwo ng'alina sisita we mwakolera n'agenda nawe ekiboozibozi ekibamba ki basuubuzi najja n'akwata essimu n'agana ng'endi ate n'ekirala omusolo bagufuntula mu magezi gonna okusikola nze ofisa bannaye kambabulireko nakino kankyogerere wano mpulira obusungu bulondaba nga gavumenti bagamba report the corrupt nagenda ku anti-corruption nendipotinga kesi ya corruption nga scandal nene bweti nga whistleblower nga ndi $1 million aga katonda mu batuulako ntuule abo abantu mbalwadde ngenda ku anti-corruption nze balejjayo okugamba kesi oba kye baŋŋamba bakankana bati. So the corrupt are corrupt. Yes. Omanyi corruption ono wa Africa waba waali abenefitinga gwe bamuwa n'amugaba kati amugaba ng'akyaliwo yajja kubawo mu oloki means ate corruption wa airport abaddewo since 70s kaze kati zeyongera kati kankulage bakadamu olaba bwe baloopye airport
ate ne beekolako disservice batya kati bali mutugamba simanyi company ezirenewinga visa simanyi ziga visa tezijja tuliko overstay kwati bakimanyi nti company zaabwe Speed Express zibadde ziwangayo akasente ne bazanguyiza ki kati wabadde bawa $200 kati weetaaga wa 1,000 system which means nawe eno balina okukunyiga anti kati bo bennyini bakadama mukola survey ya airport beekozeeko ki business service and the table stand mpulidde nti no empisa eziri ku airport kati bakuwerekerako bano basala abebbina bali kusindikirako tukwatireko ki sala eri ebbina bakukwatirako ne bagana togenda wekka ne bakusindikira naye nze banga lemaze nga ntwapolinga sibafunanga mu buzibu bonna bonna yasinza bawaliza nange kati owerinnya ina buli ayogera afe twatubanga walinga This is the thing. Because of your name. Abantu abali corrupt tebatagatinga ba VIP kati osobola ogamba shira gashumba nti mpe bibiri oba okimanyi kagenda kwabyo osobola ogamba Isma nti mpase ate no fe wa VIP bakala abalina kulinnya bakale abayogeddeko bamanyi nti bawa token okitegeera jajja ekyo jakuba oyitawo thank you so much for your service omweye 10 just like that naye tebasobola kugamba naye ate bannayuganda njagala nakyo mukyawule to mistakeninga tip nanguzimu waliwo abaana najja nakujjako emigugu n'agiyisa mu kyekini n'owulya bulungi ng'olina mu balansi ogenda bweru waliwo abantu abajja ng'alidde sente nga donizera ye akeberera ensawo ye kuki ku airport agenda otuka ku airport ng'alina sente za Uganda emitwalo 8 tagenda kudda n'azikwata n'azigaba kuki so tetumistakeninga tipu ku nguzi kubanga olina essimu ojja gikujjolaba omwana bamuwadde tipu eyo omusiru olaba uyalidde ki ate mwefuula nnyo ate kyemutali twayogeddeko ki ate mugenda muli recording abakozi baffe tulina okwessaamu dignity ku kisaawe tebatereza siri basonyiwa ng'oli Uganda Airlines siri basonyiwa kampuni kati gonna we situla olutalo kampani nga bo naye kati kyenasinza okwagala kiriwo ekiti si airline bannayuganda njagala mbategeeze ebya pate ne tulina okuba nga tukola ku bintu ebya national importance nti omuntu okutta omwana ku university ne tusituka ki lekicara n'otakiddamu nti oli ku ssomero osodomayizinga abaana ne palamenti evuddeyo lunya bagamba ku masomero abantu ne bankubira omanyi nga bagamba twegatawamu nga kitole tumukuba ogobye Solomoni ate oyagala musiyaga ate omuwayiriza kati Bukunduzi College buddo bankubidde nga baŋŋamba okumanya abantu ba Uganda tebalina sensitivity omwana omusomesa yamufokota muzadde we tayogera na omwana yatya mjukira maama single parent kati ono omwana mulenzi nga talina bwannyonnyola maama awulira omwana waawunye kiki abantu bajja bamugamba omwana oyo kiki naye basomesa dde abantu ba Adrian Nsubuga bakabaka mu spinning mu media bankubira nga bangamba okimanyi nti essomero lya kabaka mwe yasomera ne mugamba kati kabaka kitufu tumuwe ekitiibwa Ssaabasajja kabaka ayinza okukkiriza essomero lye likolebwa erityo nga bangamba olina okukwata integrity banka governor yava kabule nga ne banka governor toddangamu n'omumbuulira nali munyiivu nnyo njagala obbagamba tutuukeko ku time tukozese social media obuki nti tuyinza okudda mu bino mpagiro ebyo bya justinity ki naye waliwo mu matter of national ki nti pineti okutte ku mmwanyi oba yegwe Museveni nga wekwese mu pineti nanone tukikola ki nti nno ensonga katulala Baganda boys abavubuka abayimbye ekitiibwa kya Buganda the world nti bw'otunula emyaka 2 egiwedde abavubuka bonna babadde ku lumbuye ng'abataddemu propaganda na kuwemula owulira kati ne tuwabadde ensonga yonna ezizza mu bayuthi maki naddala ababuki aba Buganda bano abavubuka bakedde ulira kato tawulira asesi awuliza akati ulira kato mbadde nkyagamba kati abavubuka bano batambula ensi bayimbisa ekitiibwa kya Buganda Abajapani twewuunya Abagulisi Abajamani Abamerika
abaki abavubuka abo bayingiddewo jjo naye mbagamba nga Buganda ku kye bakoze senga ku airport nawo wabaddewo kwaya ya wano ne bava mu nnyonyi ku red carpet nga n'ekitiibwa kikola ki parliament yandisinzidde awo negamba mubatuweereze mu ki naye mukimanyi nti ate Buganda yennyini yekuba projekiti y'abaana abo obutayongerayo nti babalabisa anti naye ye si ye koozi okubanga olaba Nnaabagereka kimala kuba kati abayo mu African Heritage kye bakoze ebweru Buganda yandibadde ebongera ne bagenda kubanga zirikali kyatutuzaneka tulinayo Swaziland KwaZulu Natal Lesotho King Muswati connection ejegejja ki eyo seringa culture naye tebaagala bavubuka bano kuongezayo ki project eno kubanga ebalalisanga abanafu. Do you think a Minister of Tourism ya Buganda yandibadde kintu no ya Uganda Buganda kokasi ya Buganda Buganda kokasi ekola kye ya muwanga kivumbi Buganda kokasi yandivudde ku mbuto ezavudde Entebbe ne babakuba mu Bulange kati Buganda kokasi nefuna livyegi ebaga ekiwandiiko nti parliament abaana baffe basaana okukola ki okusiimibwa okimanyi Walukaga wabanga sa buli mulembe guba ne aba generation ne bano basobola ofuuka basa ku kye bakoze. Yes ababana okumanyanga bakabi bisache sa ne bano basaana obwassa labako president ababana okumanyanga bakabi bejja kamanya gabwe agabaleta ku scene na twins ne betuma Ganda boys Ganda just Baganda boys atenge yakala Obuganda ne bayimba ekitwa kya Buganda ne bakitambuza China yataddewo competition ku bantu abatali ba China asobola okuyimba yo oluyimba lonna nga lwa mu China n'oluyimba mu China bagenda n'abakana akavubuka aka South Korea ne baaliwo kati tourism ya Uganda yali badde ekintu ekyongeramu amaanyi ne bagamba nti Omunnakenya yenna asobola okuyimba ekitwa kya Buganda oba ekitwa kya Busoga ne challenge ulia ne challenge n'aba Busoga abanyolo bategeddeko ne bagamba n'abafa abaana basobola okukola ki njagala bategeeza bw'obanga okwata obwassa no offense Mariamu Ndagire bakoledde Obuganda bonna abafunidde obwassa naye nkugamba ne mu England Queen Beckham yamenyeka kigere nga bagenda mu World Cup nga beetaga PR Queen kwata ku kigere kyani kakati bana abavubuka njagala okuwulira akantu akewuunyisa bano abavubuka bakulira UK tulina abantu bakamu join letira abroad naye nga buli saawa swing atuwulira mu swing awo enyini jjo kasanga lya mbogo bakalaba sangala mbogo amanyi Oluganda naye bakubanga eno generation ye otegera abeera UK naye nga Oluganda alukola ki akuba akazanya buzanya amanyi yiga ku Luganda bana juzi namulaba nga ayogera juzi namulaba kato juzi akantu ako ekaga omwana yamala najja nange namulaba Oluganda olutuufu atuwulira olutuufu lwe luti olw'okuba teenager namwe abawala bano mbamanyi kankuwulire bawala bameka bosanga nagamba mbeera kira ayitayowa mbeera najjeera ayitayowa kati n'oyo omuwala ali mu teenage ki swangizi muswangali so kati tulina okukiriza naye kyembadde nalaba ku batwins kiri wano bano be bavubuka ab'UK abatagenda pretendinga mu accent tulina wano abantu nga Mutoolo abadde wano yakagendako mu America nnaku ezi n'owulira swing nga wa advising Abannayuganda abavubuka ne bajja nze natuulako nabo wande neewuunya engeri gye bamanyi ennono n'agamba tugenda kukima mukukululo nze nange byesitakola ki this is something unique ekikoma obukomi mu kumiitinga Nnaabagereka nani ne Katikkiro kiri beyond nti balina otugamba nti abaana bano nga Buganda twongedde mu muziziko gwabwe bagwongereyo mu nsi ki obadde okimanyi nti bakakozesa emitwalo 25 egya paundi ezaabwe
nga bazijja mu nsawo bakabinnyo maani ate okimanyi nti ku baana abo tusobola okufunirako bainvesita ab'amaanyi bano abaminisita be batalituukanako abo abaana bazimba eddwaliro bw'olaba abantu bebatuuseeko kwawutulwiki bakuba bategeera nti wano mu Afirika tukopa bukopi wazeeyo omusajja n'agamba kanale lwaki sikola bandi omanyi lwaki ababandi bayimba nnyimba z'abayimbi balala ate ekiro kimu miliyoni emu kitundu abantu aba bayimba wiiki ebifo 5 ye miliyoni 10 naye nga baddamu z'abaluuza vadros ng'ababuuza lwaki temuyimbira ddala ezammwe engeri gye mulina amaloboozi anti ogegenye era olina osinga owooligino ng'ogegenye okulwanagana kuno kutulina mu Uganda kati oyogedde ku batwins naawe abakutiisiza lwaki kungi lwaki kweyongera omuntu avayo nako okuba ekintu kyo ng'ate oli ku we don't have enough resources in the world. We are moving from order to disorder. Disorder jana yagala ekikube bw'ova n'otandika okusomesa abantu ebintu by'okulima bakusekerera bw'ova n'otandika okwogera n'owemula sefuko nenankakanka nga bajja kubawonnyawo kati point of entropy nti nze nakoze app ne n'aba TV batya okunkyaza ne bali mu kukyaza Kabaka Mwanga. We are moving from order to disorder. Ate kigenda kubeera kizibu nnyo okuddayo ku order. Entry point ne exit point ziruddawa naye nze kyendowooza kwegamba twesibe bbiri nga Lord Mayor bwe yagamba nti wetugenda kufa twesibe bbiri badde njala kugamba nti abantu ekibalwanya ng'okoze ekintu. We don't have enough resources in the world. The world is for survival. The strong what? Chovola nti hapo bwafuna sente kati fabalanga tugamba ayina ezaffe kye tulina okukola tumwogerere kati Saala yenza waba yaliwo lwagana asatayi lwaki Saala lwaki yamugulidde iPhone lwaki kati olwokuba resources ntono tukole agro bank nanka ninga bagamba yazibba waffe kubanga resources ntono kati bano abazisookako gw'obalabanga abakufiiriza kati kyokola olina lwana osikeko omwagwe olowooze nti awo onooyita naye ng'osobola omusika n'agwa naye ng'abaakusooka mu layini wali baliwo mwendera n'osigala eri eno n'agamba musika agwo batoyiseewo wakiri fena tusigale kati ezo ze muyite enkokola mu bizinensi mu nnyimba mu ki ezo zonna baziyita trying to fit into the few resources we have in the world. Omukulu Tayebwa yavuddeyo n'aleeta motion ey'amaanyi ennyira yagiza amasomero gonna ya service amasomero agamu kwaga amanene about sodomism erigenda mu maaso mu masomero gyatukwateo ku katono awo ekintu ekyo kyajjako ne kibanga ekimuziika mukyali ku masomero trend y'Ebisiyaga yagenda ate nnyingi nnyo kati mu zi university. Yes buli wamu ate entropy moving from order to this omuzadde yaŋŋambe nsomesa abantu ku bintu bino ebya science ne space ate pedi yange yiyo bategere how nature works nti kwegamba tuli mu kwogera ku Bisiyaga tugezaako okulaga nti kibi naye ogenda kulaba backlash gye bagenda tuteekako kyekiri nti buli kintu ekiridda ekya disorder nze we nayogedde ku buddo nga baŋŋamba waayi $4 4 zikola bubi chuli tuyagala muntu atano ku 10 oyagala kochi nibatukana bamu ku impersonatinga types kakati ochuulira obadde tugamba omuzadde nti omuzadde yajja n'angamba n'antuukirira n'angamba ichuli omwana wange yajja n'angamba mu ssomero ery'abalenzi limu yali atambula nga woogamba ovudde manya amasomero gabaamu tanka ku muzikiti addayo mu ddoomu ekibwatukira ne kimugwira nga ky'abantu kiwamba abantu kiri mu ssomero munda mu ssomero drone zatukadde amasomero bavubuka ne bamugwira mvuka agenda okutegeera nga bamaze omusodomayizinga nga bagenze katategedde n'omu naye nga ganga naye nga ziri mu ki era naye buddo naggambye nti omusomesa ayitayo ne ku baana mu S6 ne bagende wakawe waliyo kachika pipe ng'abagagga omwana bamuba kokaini ne bamuteka mu kantu ako ne bamukoleza ne bakwata ennyindo egundi egi ng'ovudde ku nsi kati ogenda okudda
ng'oli mu kikolwa kati bambi abaana beetya kati olwa ne parliament nsanyuse kyova yagambye ensonga eza national importance twegatte kubanga twetwogera ku nsonga nga ne ku order paper ekola ki kati abaana njagala bagamba tetusobola stopinga bageddembe lyabwe bali mu nsi batambuza movement naye tetusobola kugamba nti tuyinza okukkiriza omuntu omukwate by what omwana muleke abeere ate ekisinga okunyiiza kigende waliwo abantu ababyagala kayima tomumanyi ensolima oli yagenda mu studio yako mwana nyingi ate zikola abaana zikusuubiza millions buli kikolwa kubanga ate erumu baba bagiteekamu dda kamera nga baagala tunda oyo gepono mu abroad kati omwana wawulya ku million 5 ng'agamba akabina kansumbuyira kentwala obutwazi mu ttooyi kanfumitemu 3 ngende 5 kumbe tamanyi naye ne aids yes ne aids mungi nnyo yes ate negezi muzibu nnyo ng'olina akapiira weetaaga edon yes so bambi twagala osaba abazadde mufeeyo ku baana mufudde nnyo ku ssente omwana n'awummula n'abeera mwolidini nga tokyekinga kyenagamba nti olina omwana yakinze nti omuntu omusiyazi mutulako buluzibwe nti nemutegeera kati abazadde batemutegeera abaana bamwe nti ono omwana omw'emitwalo 15 avudde okusomera alina iPhone 13 mu nyumba anti nagamba nti abazadde abalina abaana abali 25 years below adda neene essimu maama we n'aguyita mukisa nti bannange Amina alina omukisa mukisa ki teri mulenzi wa myaka 25 ayinza kukwata bukadde mukaaga bwe munne kitegeeza butegeeza nti omwana we is paying down under ate ali ku bantu baki banene kubanga omuntu yeefeeza zino ssente aba akoze Invisible hand nyatujogereko ko jajja nga hoteli antama Invisible hand ya bazungu President Museveni bambi ngo musajja omufirika ya signing anti Ebisiyaga biveewo aga yaye gatuteeka kakazito negagala buli buyambi nabanga talina kyakola okuleka gamba koti ntino ki muligobe koti nekola kine nedina musinga Abasiyaga bali so powerful bachumya bateka Bobi Wine kutaka bati ngandaba Bobi kamba we mwaka gero Bobi atuuka akuba abasiyazi kwa tabaagala ebyaddala tabaagala nayimba we ennyimba zi fire band Msomani gogola zichimani ezamugobye Bungereza ne mugamba toddange waffe America ne mugamba toddanga Europe nabagamba sigenda kuda kansikale mu Afrika yange nayimba kayimba bakatabyekwaso nagamba singa twali twalina oil refinery tetwalivunda midembera za baforeina naye libuli lwakufuula bega ajane mu makago nakuwanga embera ze yali ayogerako ate naye ngatamanyi nti agenda zigendamu kati akaseera akajja abasiyazi bwe bamutegeera nti ono omwana agenda tufuukira ekizibu ne bamuteekako embeera ne bamubandinga obuyambi ne babuggyako kati ne basindika obuzungu buno bwo unwhite head bwani ne bujja kati ne butufumba mutako mukonvinsinga baagala nnyo akebbokakkanya Kyagulanyi ne tumugamba ne okimanyi nti bano bafala balinganga abazo tukakanya tuve kuki kulamwa gwokuba Ebisiyaga kati bambi olwokuba bali bamutunyiza nnyo ne tugamba anyway naffe katubakozese ne tutandika obbalaga nti biryokene kumbe temumanyi mugenda oluyimba twalusumulula olunaku lumu bwe ruti ne tulugjayo ne bannange singa oluyimba olwo lwatonya mu katale omusajja yakuba abasiyazi mama nyabwa ndirunoonya nduze mujja kuseka kati wulira atuuka mu kalulu ate balina omuwa obuyambi balina omubeereramu anti balabisa agenda mu parliament n'agamba Uganda egenda kuzimba pipeline ey'amafuta mugistopinge wali mu luyimba yagamba singa twali twezimbira oil refinery tetwali bavunamidde kati aze ku saidi yaabwe aze ku saidi yaabwe bo baagala olabisa yali mu campaign ng'akakayimba baakawulirako bamugamba olinayo interview Kenya
oba yali South Africa oba Kenya twali South Africa ne baleeta ka journalist nga kagge okajjukira ne kaloka kamuteeka ku nninga era ne wano waali n'ogeza omugaa nti yogera ku b'Ebisiyaga wanzijukira mama kada aganga akiganda aseka kati buli omu alina eddembe nenga luli ng'anyiigirawo ekituufu kiri nti right now eno movie y'Ebisiyaga etuuse tetulina kye tugenda gikolera bweri tosobola I disagree with you. Why? Kubanga toswaga tetulina gye tugenda gikolera. ogenda kikolera ki Tukole ki? Tugenda kikolera but the thing is abasiyas tubegayiridde temukwata baana lwampaka. Okay. So sensitization. Omanyi lwaki omuze muzibu kankubuulire omuze gw'Ekisiyaga gulinga omukazi afumbirwa omusajja omugagga ne bamuzimbira amaka amalungi n'aleeta muganda we omulenzi n'akwata omwana awaka kati maama n'asigala mu position enzibu bulaaza akutta omwana wawa omuwala bali mu mirembe ebiseera ebisinga bagamba twali tusoma wano ku standard nga tulina omugagga buta Sebowa ezana yawasa omuwala omu omuwala n'ayita sister we Sebowa n'adda ku sister n'oli n'ayita sister Sebowa n'adda ku sister n'awasa abasista aba naye nga maama bwe bayombanga maama abagamba mufa kindaba obugagga budda gituli okitegedde kati abanzadde bangi agenda otegera nti omwana we musiyazi ng'obudde bugenze n'asalawo n'abeera mu sapooti be basinga nze nkimanyi abazungu bali Ekisiyaga mukyamumanya mugira mukwata kano kansoke nkejjeko kwata omukulu we mukwate so mwendo gamba omanyi kyewuunyisa buli omu alina kusaba Mukama Katonda n'akusaasira nekitatuuka ku mwana wo nekitatuuka ku ggwe otherwise ensi eri mu bwonoonefu ate nno kankubulire Ashbaga kiyinza obutatuuka ku mwana wo nti ng'ekyatuuseewo ebuddo naye omwana wo ne yeeronderawo nagamba nze njagala kubagenda these are things that you have no control eriyo baggebbo nga balyoke ku kyo oli agamba nze nazaalibwa ndigge olw'essomero nalabaawo nga bafulumiza obufaananyi bwa prom naye nga muwala ku muwala naye nga kiri mu ssomero kati nze ate saagulwinga n'abantu bagamba nti abo baana bagge Smith batandikiriza emize egyo tetwabeeraga ku high school mu promo abalenzi ne baggwawo abalenzi ne baggwawo dina date we bakiyita dina date omukazi munno twatambulanga nabo so kati kyogamba singa abawala mumba muweddewo nze nyinza okubeera ne Smith muno mutuuze babiri nze muloko abawala baweddewo nga muli ku ssomero nze sigambye nti biri oke nze mbadde nkuba this campaign waneno naye nze kyenjogera ku kya Vienna nze kyonkitegeera kubanga nze nali mu ssomero ng'abalenzi batini ngera dina date weetuuka prom according ku myaka gye wasomerako ku myaka gye nasomerako nga date weetuuka ate kati ebintu byebikyuse ate kati abalenzi bakendedde nnyo nze kankubulireko ama musajja munnaye abalenzi bakendedde nnyo biru eno ng'ekomyewo mu parliament tejja kudda kyenkugambye Smith nti eno muvu y'Ekisiyaga Deputy Speaker kyakoze just nti peer pressure eriwo nti tukyogeddeko there is nothing they are going to do about it nera mu parliament I think it was parliament y'amawanga agatwala ate kati bakole ki oli agambye same love eri okay oli agambye mbu it's about love oba njagadde nte oba njagadde ekikopo kyange oba njagadde Saara nibagamba wamu olina eddembero kati ogenda kikolera ki kina kuba muggwe n'osaba Katonda n'akutaasa butaasa tuli baavu obusajja bulina ssente bagambye nti bakuwe $5,000,000 ezo $5,000,000 zikema $5,000,000 buli Lusiyaga si buli mwezi anti kate ezo $5,000,000 buli Lusiyaga bwe bakateeka ku gundi ku Pony Hub views oli blogger tobimanyi tekufuna ssente kati olaba ku views bwaffe bwawa ne Uganda oba ogererayo ezo poni ziriko abagoberezi ku internet yoko site ezisingako obungi za poni by the way poni industry yesinga okola ssente yesinga okola ssente kati bana baye ba mubiru bawano mubiru bamuweereza $5,000,000 nagamba omwana nkuwa $5,000,000 mubiru yagulirawa Chris mubiru simanyi bamutadda wali erira Bisiyaga bye bamuta emenga kyalo wane wali ennyumba ye
Twesabire. Twesabire. Tewali kye tugenda kola honestly. Kataweza kukola kikimulavu. Togenda kuba muntu ogenda mutta. Osobola mukuba essasi. Asiyaze kayimaawe. Newamojiina tewali kye tugenda kola otherwise. Ate bannange. Kati ky'oba olabanga kyandibadde kirungi kale bwe mba mwesiyaze. Mwesiyagemu abakulu abakkiriziganyizza let it be a mutual understanding. Toteeka mwana muto mwekyo. Ate n'abazadde muli bagayavunye bwe kiba kisoboka omwana wo mu kisulo tomuteekayo. Muteekeyo wamma ekisulo tekirina buzibu. Single school ezo kankuli school muzegendereze bannange. Kyenkugamba ekisulo omwana muteekayo naye single school ezo mwegendereze international schools ezo mwegendereze bwe kiba kisoboka. Omwana wo muteeka twasomanga nenga tebatukkiriza abalenzi bokka kutula ku desk emu kyabanga n'ensonga twagitegeera tukuze okitegeera kivudde ku relationship disappointments abakazi n'abasajja batuusiza ku bannaabwe n'ekyo nakyo weekiri mutumenya emitima n'abasajja tumenya abakazi emitima oli natuuka nga friend we ye muwala munneewe okitegeera ate mwe mutumenya eventually omanyi gyokomya okubeera ennyo n'omuntu mwinenge gye mugetinga attached relationship nekulokakkananga. But right now the damage is done. Tewali kye tuyinza kukola, tewali kye tugenda kikolera. In fact Ebisiyaga bigenda nakweyongera nnyo with time. So kati tulina kusaba Katonda buli omu kali kensi gamba we are heading to the point of entropy. Tuli ku entropy. Cholowooza nti no maybe abantu bava mu right relationships or straight relationships ne badda mu Ebisiyaga kati. Kati asenze kambabulye n'ekintu ekirala. Bane kweki ekintu ekirala ekisinga okuleeta Ebisiyaga. Ffe kati bwe twogera ku kigambo Ebisiyaga, our minds are corrupt that we run straight to sex. Okitegeera nti omuntu bagamba abo basiyazi obwongo bwo bugambirawo bali mu kikolwa but there is a process to sex which attracts these people. Abasiyazi abo nabo sibasiru tajja kuzina kugamba ashibaga katompaako okitegeera asooka kufuka mukwano gwo ne mubeera bekaza batusabye emirundi mingi mu mabaala naawe abo benoonyeza byabwe abo babanyeddemu obwenge nga bayinyi process ogenda okwagala okukamu ebintu bya nature bizibu abasiyazi be basinga okuyima osanga musajja watunga simusiyazi nenga amanyi g'ekisajja takyayina nenga ne kati Katonda lwaki bali abasiyazi sibokola kisibotomeza endiga njatunulire causes lwaki omukuba jajaekyulimbuki nze yasiba byogera wano kati lwaki oli ku ikyuli akoze eki Mukama Katonda tukusaba essaala buli musiyazi mutomeze endiga amanyo gatwongere fye abatunulira abasajja abakulira ku kidima causes muzaze bazadde basulidde nnyo abaana causes nyingi obwavu bungi abazadde besuliddeyo gwa nagamba obwenzi relationship and it's the trend it's the move course of nature naye gattako global warming yes nzesaba ndi astrophysicist ndi musayansi ebyo nabyo nabi global warming eyingira wa Ebisiyaga ashibaga anti kati kankikugambe kato global warming teyingira mu Ebisiyaga byokka wabula impactinga buli disorder tulikuya Ebisiyaga eyingiriramu Ebisiyaga ya disorder na disorder Ebisiyaga kibawo ekiti nti temperature buli zeyongera okubeera high wabeerawo chaos abantu bagwa n'eddalu nga salawulira chaos yeyongera kimutuma olinagenda natta munne olinagenda narepinga munne olinagenda nasiyaga naye nga kiva ku high degrees of temperature ne institutions endala nyingi ezivamu Ebisiyaga amakomera prisons ezo tomanyi Kisiyaga kiri mu makomera okugatta same sex ewantu ewamwe kikyakuba nti gye mukoma okubeera awamu musula mwenna munakyuka nakutako akabina oluusi noloota agenda okuwulyanga leero totyanga tolina ffumu nga gosuze naye nojjukira nti waliyo ekituli wajjukira mugosuze naye talina ffumu ate naye tolina ffumu kati oloota otya n'otandika otya byebyo tubeesonyiye kana parliament era kyenaakola naye nga nkukakasa tebalina nabo tobanenya this wave is beyond parliament this wave nasanyuka luli nga president ataddeko omukono naye ndowooza nti olaba nti wevu yamusinga amaanyi wevu yasinga Museveni amaanyi nalisiraba nko Museveni nga abadde defeated nga ku wevu y'abasiyazi nalisiraba nko Bobi Wine nga abadde defeated nga ku wevu y'abasiyazi ne mukalulu
nti abantu banyakakasa nno balina mayindi kinene nnyo nabo batuuka ne babeera defeated. Eno weevu kyenkugambye tegenda kuggwawo kati tetukyalina kyakikolera tulina kuprotectinga bano abakyasigadde abaana bafe abato gyo yatusinga amaanyi kuba bakiri emabega batusinga amaanyi batusinga obwongo batusinga essente batusinga ebyokulwanyisa batusinga obuyinza batusinga buli kimu. Ffe tulina just tulina Afirika just na buddugavu bwaffe na bakatonda baffe abangi. Kyogamba bambagende mu ssabo. Ashibaga kato nze nkuviiridde. Kale bwekyo tubadde tujja kuba tweyongera okugenda mu maaso nga tumiitinga oba nga tukola interviews ez'enjawulo ne analysis ddala mu nsonga ezigenda mu maaso. Eno gye tuyise Gwanga Mujje Entertainment. Etudde State of the Nation bangi babyogera. Etulanga wano bana Supermania kyekifo kyaffe abagala zi interview mwe ba blogger ba YouTuber jangu bujja tetutambulira YouTuber n'omu simanya TV bagala interview kwatira ku muti nakusanga wansi wakaguno webo tebalina batakwatira nakulabisa bana twagala video abyagira bwati wano wano right wano ku Supermania tubagala tibagalira ddala Sala Enza Big Fish katono nnyo obale toliiwo waliwo akantu ketwogeddeko nti nsabye Sala nenga Mukama Katonda buli musiyazi mutomeze endiga kati amaanyi ago gonna ogongere ffe ompe nange ngeeta baffe twagala bakazi nze ndi wano nendi kubunkengere wakula na Sala Ashibaga agambye global warming yongedde ku Bisiyaga simisiyaga byokka buli bumenyi bw'amateeka global warming omwana Ashibaga tetuli musonyiwa nemuza global warming temperature bwe zibeera high abantu gana ne film gye bata chaos mwe filimu Fala yagala okukola experiment nti kituufu temperature bwe zeeyongera abantu bagwa eddalu n'asibira banne mu sawuna batandika mpulampola negye byaggwera betta batukoli nga mugamba jangu tumanye olugi nvako nawe ne balwana ne batandika okwetta kumbe nga kituufu ate nga era science yakiproving ati kituufu temperature bwe zeeyongera waggulu era singa tetubaako kyetukola kutereza global warming by 2050 balwa wa sente kale awote tubadde jajja sibula abantu mbagala nnyo mwaba abali ku Celeb Jazz mbasuubiza nti wokaddiwa buli kyofa buli kyofa simu yange madamu kwa iPhone buli kyofa buli wofa wano wofa ng'okuze ne woba osala kukuba emmotoka nekkuba basobola ogiyita nakyo death kakati sirowooza nti okuntiisatiisa kyekikulu wabula mbagambye eyo ntiisatiisa eri wiiki kuba abakulu baba balina kye bagamba tatya kwennyonnyola kaganza afande gunti nze Ashibakato nva mu kitongole bwekiti tujja sigala twogera ku miramu egiri of national importance naye nga njagala okujjukiza Sira Gashumba nti nga wolinda birthday 14 day apart kati nga koni wakomawo ku mupiira e Bungereza akimanye nti essimu yo ki yatuuse Kamiliyoni nga tonnamala Gwanga Mujje Gwanga Mujje wali naye bw'amala agigule amagoba njagimuwa nange kubanga ate onoddawo Afridot tunatera okusumulwa okutandika okukola akasente akategerekeka kati mutabani wako niona mugamba ogimuwadde nga nja kuba simukwanye njimuwadde nga kyali wange adescribing Ashibakato kushira Franka ndi mutabani wenyu nze anjagalira anjagalira ddala teyamwagala twagala nnyo laja ponesa Gashumba mubeere bulungi oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio fe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo